Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla nawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kubanga otulabako ku bugazi obwensi. Waliwo vidiyo gye bakuteeredde ekulaga ebitooke. Ebitooke ebyo byabadde bisalibwasalibwa. Ndowooza mwabirabye. Kale ebitooke ebyo olwaleero tumaze okuba nga tubisimba. Naye njagala kubanga nkulagako ku nsimba yaffe y'ebitooke. Amaze okulaba ebitooke engeri gye tubisalamu, kati twagala okulaga engeri y'okubisimbamu. Olabe, ndowooza kamera ojja kusemberako eno tubalage bulungi. Kati ekitooke kyaffe kiri wano, lwakwa muno mulimu kasooli nga wooli okubanga omulaba. So agenda vaamu ebitooke byaffe bitambule nga bigenda mu maaso. Kakati ekitooke kyaffe oli kiraba kiri mu ttaka. Oyinza olowooza nteekayo katooke ndowooza oli kiraba. Kino kyonna kitooke. So buli w'okibikka bw'oti. Sajja omu yambuziza ekibuuzo, yansanze ndi sala bitooke bino. Nambuza ekibuuzo n'angamba nti ow'ekitiibwa nze asimbye ebitooke bino ebiwanvu, naawe asimbye ebitooke ebimpi. Gwe nkusingira onsingira wa? Ekyokubiri, nze asimbye ebitooke ebiriko emirandira, naawe asimbye obwo bw'omaze okugyako emirandira kusingira wa? Ebyo nno nentegeera nti no tugobererako ku vidiyo yaffe eya Farm Business Uganda. So ne mugamba nti wano buli w'osimba ekitooke kino mu ttaka ne kivaayo n'amaanyi gaakyo. Era ndowooza tujja kubalaga ebitooke bino eno nga kivaayo ng'ekitiko ekifuluma mu ttaka. So naye ate bino eno twandikulazeeko ku bitooke era bye baasimba, tujja bibalaga nti buli w'okireka waggulu amazzi gano ne gatonnya bwe gati ne gakituulamu n'omusana ne gwaka. Kati amazzi ago gakituddemu gatandika okwokyerera, gafuuka asidi. Kati buli wegafuuka asidi kitegeeza kijja kuvunda. Bw'olabira nga kyasiza wano ekifulumiza wano omutunsi, bw'olabira nga kirese okuba nga kifulumisa wano omutunsi ne kidda wansi ate ne kireeta byana. So
naye bw'oba osaze ekitooke nga kino eno osuubira nti kigenda vaayo mulundi gumu. Ekyala lwaki tujjako emirandira nti ekitooke kino emirandira ekigijjiddeko gy'emirandira oba ogitemye ng'ogisaze kitegeeza nti giba gigenda vunda buvunzi era emirandira gitera oleetera ebitooke byaffe okuvunda. Gibireetera okuvunda ku nsonga lwaki nti ogitemye gibadde gyeri gye giri gye wakijje nga gyegigera ne gisaka ekyokulya kati ogitemye oba kusala olulimi osobola okuddamu okulya kitegeeza oyinza okumaliriza nga ofunye obuzibu. So tukulagako ebitooke byaffe nga oli okubanga obiraba mu mbeera efaanako bwetyo byonna weebityo ekyenjawulo nti ekitooke kino ekiggwerayo mu ttaka kijja mmala nga kiri kivundidde mu ttaka nga n'ekivunze kifuuse nkolokolo. So kiba kisobola okuba nga kituyambako okuba nga kikula bulungi. Ekirala ntera okubagana nti tetuba na waasiwaasi abalimi n'abalunzi. Abantu abamu mujja mu kintu nga muze ne waasiwaasi kubanga mwalabye ku TV, kubanga mwawulidde ku leediyo, ebintu ebifaananyi to si birungi mu mbeera efaanako bwetyo. So waasiwaasi kikyagenda okukwetera nti ajja kukwetera okumaliza osime ebinnya supiidi amangu ago oyagala obiteera mu ebitooke. Ekyobulabe ekiri mu kuteeka okusimbirawo ebitooke bino eno gwe naali okuba nga otulaba ekyobulabe ekibirimu nti buli woosima ettaka lino nga wakalisima oyinza oba olisima ebiseera bya nkuba w'olizaako kiryanguyira mangu okulembeka amazzi ne kabanga akadongo. Era ojja weegendereza w'osima ekitooke ekyo ng'omaze osima enkuba n'ekitonyamu w'osima ettaka eryo libanga erisotte. Naye lino ettaka ly'osimye n'osooka n'olireka ne liba nga liyisa bungi empewo n'ebibadde nga lyo ne liba nga litandika okukola obugimu. Ettaka eyo bw'oba olizaako era olinaba nga litandise okukola obuki nga litandise okukola obugimu. Kakati kitegeeza nti ekitooke kyo amazzi gano enkuba bwe n'atonya kati nga bw'olaba kino amazzi gagenda kuyingira buyingizi. Enkuba si yeekuza ebitooke oba si yeekwasa ebitooke. Enkuba esobola okuyambako okwonoona ebitooke byo. Singa obeera ne waasiwaasi, singa obeera omuntu ng'olabanga enkuba yeekuza abo gye bali abalowooza nti ebitooke bikulira ku nkuba. Ekyo si bwe kityo bwe kiri bwe nnaali okuba nga otugobera. Kyova nti noffe ebiseera ebisinga tubeera bakkakkamu nnyo, tubeera nga tetulina puleesha yonna kubanga ffe tumanyi sisitimu yonna nga bwetambula bwe nnaali okuba nga otulaba. So nja kuba nga ntegeeza kamera ebe balagako n'eri yonnyini mulimu kasooli abalageeko n'eri yennyini balageeko eri balabe eyo yonna tumaze okuba nga tusimbayo. Kitegeeza nti bwe tuba nga tumaze okuba nga tusimbayo ffe tujja kudda tubalage ebitooke byaffe. Waliwo ebitooke bye twasimba biri bye twabalaga mu vidiyo eri eyasookera ddala. Omwo mwonna mwoli okulaba bitooke gye wali we nababuuliza nti osolosi we wano we nababuuliza kati awo ntunuuzaamu mbabuulire kinene. We wali we nababuuliza ne mbagamba nti osobola osimba ekitooke abadde ekitooke n'ofunawo ettooke kisobokera ddala. Era ebitooke byaffe bino lwakubanga tubadde bize nga tuli kubanga tukola naye obusa bwe tutaddemu si bwe busa buno bwa bulijjo bwe mukozesa nti kyandibadde kirungi webanga obusa n'obulinda ne bumala okuvunda. Obusa obulala y'obw'ente nga za mu lugo ez'omu lugo si ez'omu kiyumba naye ez'omu lugo ente nga zijja ne zikuŋŋaanira awo ne zeebaka awo. Obusa obuba bulungi nnyo ku kitooke. Tebujja twala kiseera kingi nnyo okulindisa kitooke kupiikinga. Bujja kwanguya ekitooke ekyo kikwatako kipiikinge mu mbeera yafaana bwetyo. Ebitooke ebyo byonna tubimalidde mu ttaka. So gw'omulabi wafaayo okuba nga otulaba kusaba otugobe otegeezeko alo sharing otegeezeko alo ate subscribing otegeeze abantu abalala bonna nti Farm Business Uganda farmer to farmer mulimi ku mulimi. Tugamba nti farmer to farmer mulimi ku mulimi. So ffe tumaze tulinze enkuba bwe naaba emaze okuba nga etonnya tujja kuba nga tukomawo tukulage ennimiro yaffe nga bwetambula. N'olw'ensonga eyo tujja kuba nga tukola ki? Tujja kuba nga tukoma wano eno tegeezaako omulala mu Farm Business Uganda.
logo yakitooke na mutwe gwa nte. Tuli balimi, tulima ate era tulunda, so okutweyambisaako ne tukuwa amagezi tukufunira ensikuse z'ebitooke ennungi. Tusimba byaffe, ebitooke byaffe tebijja kuggwaawo, twagala bibe nga bisigalawo, kitegeeza binaasigalawo n'ensi eno ejja sigala egenda mu maaso. Bino ebitooke mweyunira mbu bikula mangu, olusuku luggwaawo mangu. Kati ebitooke bino ebyaffe biikasangawo nti n'oba tobirabiridde emyaka bubeerawo, ate ekitali ku bitooke bino eno ebikolerere bye mubadde nga temukola bye mubadde muba nga mulaba. Jalo oyo obalagika awo wonna wonna otambule ng'obalagako ebinnya. Yes. Wano wonna ndowooza bali biraba, byonna biziike, tewaliwo kiri waggulu. Sooka obalageko wano, ndowooza oli kiraba. Farm Business Uganda, ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi ow'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja, basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu, naawe batuukirira ofune amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowoola naawe alunda embizzi okubeettanira, anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira, anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.